yenze senga nayisonga bano abalina abasatu ate omusajja bano omukazi senga omukazi omutuufu abalina abasajja bameka omusajja omutuufu omukazi omutuufu alina okuba n'omusajja mu wiiki alina okwegattamu at least ekitono ennyo ennaku 3 nywera ennaku nga meka okuwa eddagala amanyi gekisajja nenywera ennaku 6 ku makya n'olweggulo era The dopest vibes, crazy fun, and everything lit. From senga nayisonga tewali atamanyi oli Kawanda Kawanda ku stage ka bodaboda ka 12 ekigambo kye muntu ngenda wasenga nayisonga tewali atamanyi buli wa boda manyi erinnya lyagaana mu kuyimba naye mu busenga tewali atamanyi erinnya lyagaana mu kuyimba naye mu buseegu maama anti abantu baagala ebyonoonesa tewali kyenjogera abantu kibatamanyi bevikomu maama wakimanyi nti yeekola ne taatawo ne bakuzaala nawe ne weekola ne mukyalawo nawe n'ozaala n'abaana bagenda kwekola era bazaale kati abaana bange ne mukazi wange baziba kyabazima ddala mu mboozi eno baziba Kawanda tukyali ku kya bizinensi oluwatuuka sooka osome enamba ziri kubakufunira enamba z'essimu Airtel eri 0708 49 28 72 eyo ye Airtel nno kanjiddemu era ku mobile money eri ku mobile money eri ku Facebook eri ku TikTok eri ku WhatsApp eri ku bottom buli mukutu gonna ezo namba kweziri MTN eri ki MTN eri 0785 59 42 92 eyo ye MTN zonna ziri ku WhatsApp zonna ziri mu mannya gani ziri mu mannya ga Kawuki Haruna eyo ye mwami itaata mzee yatuzaala wegala nnyo omwami wange anti simumanyi nze zafika bambuzaabuza senga basajja bameka omukazi abana abasajja bameka simanyi omukazi abana omusajja omu bano abalina abasatu ate omusajja abana senga omukazi omutuufu abalina abasajja bameka omukazi omutuufu alina okuba n'omusajja omu ate omusajja omutuufu aba alina okuba n'abakazi 3 ku 2 yasintatambudde bubi naye gwe omukazi olina okuba n'omusajja omu oba mumativu lwaki omusajja mbala ate olowooza omukazi okubeera mumativu kibeera ki ate nze mmanyi kibeera kubanga otuusa obuvunaanyizibwa bwe omulabirira n'abaana be nga n'omugongo gwe ogwesiga oba olina abakazi 5 kiri nti newanga osobola okutuuka n'otuusako kyenjagala nolekanga mmaze kati obuzibu obuva kujja n'ompipiryako noba nga tomaze singa tuli bafumbo kati ngaze nifunde mukyala wange omwezi wandyegasse emirundi emeka omusajja mu wiiki alina okwegattamu at least ekitono ennyo ennaku 3 mu wiiki ennaku 3 mu wiiki ennaku 3 mu wiiki kata obala omwezi kitegeeza omwezi woteekera okwegattamu ennaku 12 omusajja omutuufu mu wiiki alina okwegattamu ennaku mmeka 3 awo mukyala agenda kuba mumativu naye noleka omukazi nomala omwezi mulamba tomwebaseeko yensonga lwaki abakazi bafuna abasajja abalala natakufaako oba okomyewo oba tokomyewo kiri nti ye alina ebbala kukola ki amulya abakazi okubeera n'abasajja abangi abasajja mwasula obuvunaanyizibwa bwammwe temukyalabirira bakyala mukyala nakusaba ez'enviiri teri nakusaba ebizigo teri nga omukazi ali awo tamanyi za nviiri zifaanana zita tamanyi za bizigo ngaosi tomanyi nakunya abaana balya batya basoma batya bebaka batya kati gobeera musajja kirwaki mba sifunayo omusajja omulala asobola okutegeera embeera yange nange neneeyiye talina ssente anaasobola obufumba ennaku zino yensonga lwaki abakazi kati beekolera kati fe abasajja ddagala ki gyoyinza okugaanira nti omusajja ddagala yeetala ddagala gundi eddagala gundi eryakira amanyi g'ekisajja waliwo eddagala ebayita omubolo waliwo eddagala ebayita embaluka abaluka alagawo eryo lyo libalulirawo tyo embaluka ate guli omunanka gwena gonsosaawo omubolo lyo lyakiri yamaanyi ga kisajja tolina maanyi ga kisajja akasawo ko kipiirapiira anti akasawo kaba nga kipiira tosayingira bulungi mukyala oba okikwata okisonseka wekikola ki wekireberalebera wekitegedde mukamugamba nawe nkwatiraako omukateko yeesonseka naye nga kikola kiri omusajja nga alina akasawo ke bulungi ate omusajja buli waayima akasawo kaba kalina kubaako n'emisuwa nekeerega n'emisuwa negikola ki n'ogisonseka bulungi nga yonna eggumidde nga eringa omutwe mukazi n'agibulira naye kino ekipirapiira okisonseka tekikola ki tekiyingira bulungi waliwo eddagala bati abasajja njasabiggu
Eyo nali amanyi ga kisajja bana bakozako masturbation. Eyo nali akunywa. Ne bemasa libera lya akunywa. Nga Jeffrey ya kinnansi. Ndinywera ennaku ngame koko. Eddagala amanyi ga kisajja ninywera ennaku mukaaga ku makyano olw'eggulo. Era bw'oba olinywa tonywa sukaali. Sigamba nti ova ku sukaali. Oba ennaku z'ogenda okumala ng'onywa eddagala eryo. Oba tonywa sukaali tolya biwoomerera okumala ennaku mukaaga. Ate oba omwenge onywa ate oba teweegatta ku mukazi. Ezo ennaku mukaaga. Ozeeka nga tonywa sukaali toweegatta ku mukazi tolya biwoomerera n'osooka onywa eddagala ku makya n'olw'eggulu okumala ennaku mukaaga n'ogenda n'omukwatako. Oba togenda kuddirira. Ate eddagala lyange lya permanent. Sigamba nti oba ogenda linywa kimale omwezi gumu kiddemu. Kiddeyo nga wekyali. Ekyo oba okimaze oba okivuddeko lumu. Eddagala lyange liba lya permanent. Alyagala akube ku namba z'essimu ezo ansanga ekawanda ate nkola ne delivery. Wambo sena mbula bagamba okola ne delivery. Ligenda n'ebweru lirinnya n'ennyonyi. Nange kennyini ng'ennaku za mwezi 25 omwezi ogw'omunaana ngenda mu UAE. Mbozo ojonoonye. Mbozo ojonoonye. Ngenda mu UAE abe Dubai. Ogenda kola ki? Ngenda kusomesa abaana bawala n'okubatwala eddagala ly'amaanyi ga Nzo ndi sootya kati. Eddagala ngenda kulitwala buli manager wange bamuyita Godfrey Nsubuga. Simulabanga. God ye manager. Simumanyi. Nina ba manager aba babiri omulala. Nina ba manager babiri. Nina manager Kiviiri. Kiviiri. Kwa wonyaawo. Kiviiri ye manager wange ategeka ebivulu. Era oyagala kuntegeka okubira Kiviiri. Kati ono manager God omanyini na group. Ya timu Naisonga y'abayimbi. Obuntu obwongulo genda okusomesa nina abayimbi bange. Botambula nabo. Netambula nabo. Nina abayimbi bange nabo Martin Case. Ewe mwana otomumanyi? Ekyali mwana muto upcoming Martin Case. Acho ngenda kumuona n'omwana omuto. Amana atenga yoneka chomanyi. Kwaki yode yingira simanyi omunanka simanyi kyabulire. Grupu yange erimu Martin Case. Erimu Mr Inside. Erimu Kabaka Jono. Erimu Rebecca Jingo. Omuyimbi. Nakola ku beat. Erimu Gerard Chiwewa. Omuyimbi. Eyo grupu yange. Bagiyita batya? Naisonga, timu Naisonga. Timu Naisonga. Mwita timu Naisonga. Ekulwa mukulu Kiviiri, promoter Kiviiri. Kiviiri mumaliza banga kinayi. Tuludde banga ddene. Takwatako. Wange. Kati bagabe buli manager abakwatako. Mbuza ku. Netta. Mbuza takwatako. Buli manager abakwatako kati ne God naye akwatako. God leka yakwatako yengo mulemeddeko nnyo. Netta. Ate mulemeddeko ntya. Kati ogane God ogane Kiviiri. Nkola ki? Ebweru ngenda n'omundu wange bamuyita Martin Case kuba nina okuyimbayo. Kati ngende ne kojja. Martin Case ali myaka emeka? Martin Case. Bali basenga mu muziki okulya obwana obuto. Ali myaka emeka? Akana kange kaako. Yono. Akana kange kaako ate kabeera ku kamera yange. Jakalya. Mumpe mudde. Mwasenga mu. Bali baganje bantu bakulu. Mumpe mudde bambi omwana wange. Martin Case mwana wange mwana wange nze muzaala wakumugala ku kamera. Mwana wange nze muzaala bazaala batya? Wakulubuto wakumugongo. Gwe bazaala abeerawa? Abeera wakulubuto abeera ku mugongo. Andi nakati woku mugongo nti wavaayo fuwano mu Buganda wozaaliwo akugirako ddala abamu. Akugirako? Kati nga wogaye nti olina baganda bo. Nti oba kuzaala abakudako bajja ku mugongo gwo bagira ku mugongo gwo abaddako bagira ku mugongo gwo kati wokulubuto yaba akulya buli ati akwebaka wano okitegedde David kati ngambe nti mwana wange wa ku mugongo oba omuzaalira ddala wa ku mugongo oba wa ku mugugu omwana wange wa ku mugugu era sentambula naye ensonga laki sigenda muleka mu UAE era bana bange abali eyo ne Dubai ngenda kubaleetera envubuka enjasabibu ngenda kubeera ku Extra Street awo wennyini opposite Madinati Zaidi sebe Martin bayitawo batya Ennaku mwezi meka 25 ogw'omunaana nga 25 ogw'omunaana senga omuyisongola agenda kubeera senga Naisonga so Extra Street mu maaso opposite Madinati Zaidi
so abantu wano wamanga omukulu Bebirichi mujje muwagire senga Bebirichi akola kampo Bebirichi mumanyi yali ayimba mumanyi nnyo ali eyo Dubai ali Dubai waliyo Balista Timo senga wunajja legal suspect senga wuyajja mugenda kukwata kwa kugira aleso omuvubuka omuto genda kwa weddagala ani omulala kyali wamanyi eyo ani omulala ani Balista Timo nga ye makula nnyo naye nga mugenda kukola ka group awo bannayuganda bajje basinkane senga kale ani yabitegese wajali omukyala bamuyita Madina era bwe oyagala connection yonna Madina jali abagala booking n'abasajja abagala booking bakubire Madina enamba ya Madina ogirina wano kanjinoonye Madina naye senga Madina si senga naye anyumirwa byenkola era yakutegese era namujjanjaba n'atereera wabemulabyeko yalinya najja kyali kimuluma bizibu byali bigisobola kwogera bizibu by'abantu kale kiki osinga okujjanjaba ku bakyala osinga kutereeza maka agayuga ate gwe toli mufumbo gavumenti siri mufumbo genza okulaba nga nfaanana okubeera nga neeryamu ate nze mmanyi nze neeryamu sebo ndi mufumbo ndi mukyala mufumbo sebo nze seeryamu ndi muka musajja gwe nekawanda ekawanda akwate ekawanda waliwo office tuli ku kalenda we mba mujja tuli ku kalenda soko usome namba ya simu enamba ya Madina era tukuli enamba ya Madina eri plus ye Dubai ye Dubai kuba ina ku booking eyo eri plus bana wana yasombwa plus eri plus 97 15 67 8 8 njimaze 68 67 yese jidde mbulungi enamba ya baswere ye Dubai si ye Uganda eri plus 97 15 67 8 68 ya Madina yeri ne WhatsApp abagala booking kati nga gwe yagala kutwalira eddagala gwe yogera n'ono yajja gamba senga wabula mwata abawano zirize nasoose ziyita wamugala kuziraba enamba ezasoose zezange ezawano ezene Uganda kati abagala booking abali eyo Dubai